Abala banyaffe Buyikwe TV nsanze okubalako olunaku olwaleero tukoledde guba muluka Gombola y'Engogwe Gombola y'Engogwe muluka gwe Namulesa mu nteekateeka zaffe ez'okutumbula buli kimu ekiri mu Buyikwe olunaku olwali tulina essomero tuliko baliyita Kalagala St. Cornelius yes enteekateeka ezigenda mu maaso olunaku olwaleero zenjagadde ogoberere bw'aba badde tusubscribinga ng'osubscribinga omukulu ono gwendi naye yagenda otunyonyola kiki ekigenda mu maaso olunaku olwaleero taata nsanze okulaba nange nsanyusa okulaba ng'oli so smart kunyaffe Buyikwe being smart DK Fashions yenyambaza amukirize tutegeeze abali kunyaffe Buyikwe olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekumi tujaguza olunaku lw'essomero oba olunaku lw'omuwolereza w'essomero lya St. Cornelius SS Kalagala ng'ate ku lunaku olwo tugenda kubaako n'okusabira abayizi ba senior 6 n'aba senior 4 ate tetukoma okwo tujaguza emyaka 36 mu kyanga St. Cornelius netandikibwawo okuva 1989 mpaka olunaku olwaleero tuweze emyaka 36 so gwe mukolo guno ogulwa olunaku olwaleero enteekateeka ziri zitya enteekateeka ziri bulungi kubanga tuli mu misa emisa yaffe ekulembeddwamu Education Secretary wa Lugazi Diocese by Reverend Father Dr. Gerald Bwenvu yakulira ebyenjigiriza byonna mu ssaza ate nga kuliko ne Reverend Evarist Katerega Youth Chaplain ow'essaza lino ery'e Lugazi ate nga Chairperson Board of Governors St. Cornelius n'abakulu abalala bangi omuli abakulu b'amasomero ab'enjawulo okuli owa St. Peters Kokonjeru owa Victoria SSSC n'abalala bangi abali ku mukolo guno lwaleero so tugenda kunyumirwa bunyumirwa weewaawo tugenda kunyumirwa enteekateeka yonna editi kye yagikozeeko bulungi akubo ng'anyo zina ang'anyo zina naye basebo ne banyabo bete bwe tugenda otambula olunaku olwaleero tugenda kuba tukunuuzaako obunyomero obw'enjawulo ku mikolo egigenda obeera neno ku ssomero naawe obeere ng'olina essomero nga lyatukukyaliyeko ng'omukulu Kato bwe yatuyise enamba yaffe y'essimu eri awo wansi 0755M3600 beerako paka yetunaawunzikira weewaawo Thank you very much. Thank you very much. Dear Reverend Father Dr. Gerald Bwenvu, our main celebrant, our dear Chairman of Board, Reverend Father Katerega, our dear Father Mogo, our dear head teacher and deputy, the different head teachers for sister schools, our dear parents, I take the pleasure to greatly welcome you into this session where I present our candidates 2025 for both O and A level. Dear Father, for A level, we've done a great mobilization that for this year we are having a number of 20 candidates, of whom the 15 are boys and 5 they are the girls. To the administration, therefore, it implies it's a move forward that we look for more other girls next year. So we hope we shall have more girls next year for A level. Dear Father, still, I inform you that we are having a number of 98 candidates for O level. As for now, we have the 97 because in your preaching you said that as teachers we have been spreading and sowing the seeds of discipline, and because of failure to pick up, one was ejected and shall be with us during the exams. But here we are having the 97, of which the 45 are boys and girls are 52. So, dear candidates, we hope we have done our best as the administration. The teachers have done their best. I hand you over to the
session now to our Father to bless each and every one of us. Thank you very much. Kitaffe obuyinza wagaba byonna wagaba ebirungi tukusaba abaana baffe bano obaweereze mwoyo w'okutegeera mwoyo w'amagezi n'amaanyi n'okumanya tukusaba obakuume nga balamu mu kaseera kano ke bagendamu ate obajjukiza ebyo byonna bye basomye tukusaba obayambe bajjukire ebyo byonna bye basomye ate basobole okubiteeka ku mpapula byonna ebinaavaamu bulijjo bikuweesinga ettendo n'ekitiibwa tukusaba obakuume nga balamu obasobozese okuyita mu budde bw'ebigezo nga balamu ate ne mu bulamu bwabwe obw'omu maaso tukwasa bakadde baffe bano ababalabiridde abaabazaala ababalabidde ababasomesa nabo bawa omukisa awo we bajje bulijjo obaddizeewo somesa bano ababumbyebumbye abaana bano nabo bawa omukisa bulijjo ebyo bye bakola abaana bano bye banaaleeta byonna mu bigezo bibeere emikisa engalo zaabwe. Ayi Katonda w'obuyinza tukwasa abaana baffe bano tusaba buwanguzi teri kirala kye tusaba naye buwanguzi olunaku lukye tukomewo wano tukwebaze nti ddala oli wa kitiibwa kubanga obasobozesezza tusabira n'abaana bonna gye bali abeetegekera okukola ebigezo onayi Mukama bayambe mu ngeri yaabwe yonna esoboka basobole okukola obulungi ebigezo byabwe. Bano abaffe wano betukukwasa olwaleero baseeko eriiso lyo ejjojja ate n'omukono gwo ogw'ekisa ejjo bamanye nti ebirungi byonna biva eri ggwe. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Bikira Maria kitebe ky'amagezi Mukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Paati ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna. My only hope, my only hope is you. Jesus, my only hope is you. From early in the morning
The Lord be with you. And with your spirit. Let us bow our heads for a special blessing. May God, the glory and joy of the saints, who has caused you to be strengthened by means of their outstanding prayers, bless you with an ending blessing. Amen. Freed through their intercession from present ills and formed by the example of their holy way of life, may you be ever devoted to serving God and your neighbor. So that together with all you may possess the joys of the homeland, where Holy Church rejoices that her children are admitted in perpetual peace to the company of the citizens of heaven. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever and ever. Go in peace, our Mass is ended. Thanks be to God. Kale enteekateeka nga bw'ozza mukwano gwange bwetumaliriza tuteeketeeke Board of Governors ne PTA Executive n'abamugi mu twakulaze nti tuli ku mukolo tuli kusomera bwekalagala mugomba afaaza amaze okusabira abakulu candidate class winner S4 twina ne S6 amaze okubasabira ng'abateekateeka mu nteekateeka ze bagendako ez'okutula ebigezo byabwe byakamalirizo era mu bufu bwennyini mubaka bwa faaza abasabira omukisa n'abasabira okweyisa obulungi abayizi bonna ab'essomero lino eno n'abaagalira okusomoka awantu awo we balaga ogenda mu bigezo byabwe ate bawangule so mukwano gwange enteekateeka zikyatambula smoothly tukyagenda mu maaso n'okusabira abayizi n'abagenda okusibibwa n'okujaguza emyaka 35 kasookedde essomero lino eno libeerawo omukwano gwange mbeerawo mukolakola paka omukolo gye tunaagukubira oluko mu mutwe. Thank you very much, MC, our main celebrant and guest of honor. You allow me to use both Uganda and English. My speech is already there in your file, so you can read it. Omutambizi waffe omukulu ate nga Education Secretary wa Lugazi Diocese, Reverend Father Dr. Gerard Bwenvu, Chairperson, Board of Governors, Reverend Father Evarist Katerega Chiwewa,
Bwana mukulu waffe ataliwo kati naye nga ali mu kkubo, ssebo chaplain waffe Reverend Father Ivan Mubo, bamemba ba board mwenna ne executive, abagenyi baffe abayitiddwa, abazadde baffe, ba staff members, abayizi baffe, abakulembeze b'abayizi awamu n'abayizi baffe, abagenyi baffe mwenna, Omukama mulungi, abayizi Omukama mulungi. The Lord is good and all the time. Ndakusaba abasomesa bano beeyongereko n'abazadde sobole okubanga mbalaba nabo bandabe. Njagala obbaaniriza mu kifo kino erinnya nze Mukiibi Thaddeus omukulu w'essomero lino. Twagala okwebaza Omukama olw'ekirabo ky'obulamu kyatuwadde ate n'olunaku olulungi bwe luti. Tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Ku lw'essomero lino munzikirize twanirize n'essanyu eringi ennyo n'akaluulu n'emizira Education Secretary waffe owa Lugazi Diocese. Ako tekamala bannaaye, omukulu yatwala ebyenjigiriza mu Lugazi Diocese. Tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Ssebo tukwaniriza ate nga gwe mugenyi waffe ow'enjawulo Reverend Father Dr. Gerald Wenvu. Tuli ba mukisa nti oli naffe wano olwaleero. Abayizi singa ekyo badde bakimanyi, Education Secretary si mwangu wa kufuna n'akuwa olunaku lulamba. Ssebo ffe baani tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Njagala okwebaza ekitambiro ky'emmisa ky'otuwadde. Njagala okwebaza olw'okusabira abayizi baffe aba senior fune 6. Twebaza ebibuuliro by'otubuulidde mu mmisa ebikwatagana ku St. Cornelius, tusiimye nnyo. Tukwebaza emirimu gy'okola mu Lugazi Diocese naddala mu kitongole ky'ebyenjigiriza. Omukulu alafuubana nnyo okulaba ng'ebyenjigiriza bitumbuka era ng'amasomero gaffe gonna aga church gali ku mutendera gwa waggulu. Ssebo tweyanza nnyo, tweyanzeege. Mu kkubo erimu twagala okwebaza ababadde naawe mu kitambiro ky'emmisa. Bassebo bafaaba mwebale nnyo olw'otufiisira akadde ntubeerako nammwe. Neebaza ba Altar Boys, neebaza kwaya yaffe. Ssebo omugenyi omukulu wano Kalombolombo Senior 3 ne 5 be bayimba ku school day. Senior 3 ne 5 bakoze batya? Tubakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Thank you very much for singing and animating our mass. Njagala okwaniriza bamemba ba board nga bakulemberamu chairman waffe, be PT executive, abazadde ate awamu n'abayizi mwenna mwebale kujja. Olwaleero tukuza olunaku lwa St. Cornelius ku mutwe ogugamba to whatever you do work heartily as for the God. Tukole nga byonna bye tukola bya Katonda. Gwe mulamwa kubadde ogw'olunaku. N'olwekyo tubasaba nti buli kimu kye tugenda okukola nga bwe twogeddeko wadde babagamba ebya master plan ne strategic plan byonna tubitambulize wamu n'amaanyi. Mujja kunzikiriza ebyafaayo ku St. Cornelius. Omukulu yabyogedde nti yali mujulizi ate paapa, n'olwekyo yakola nnyo. Ssebo omugenyi waffe omukulu, nzikiriza mukadde kano nkwanjulire ejje lye wasindika e Kalagala okujja okutabaala n'okulaba nti basomesa abaana b'eggwanga. Abaami n'abakyala be mulaba wano bandibadde bangi, naye munnaffe yafiiriddwa taata we mukyala muyita Madamu Shamida, era okuziika kwa leero ssaawa 10. Ate engeri gya Shamida ono mukiwulidde, yafudde kiro, ate abamu tubasabe bagende batukiikirire ku sayidi eyo. Naye abaliwo kansabe mbanjule
nesijja kubanjula nja basaba buli omu ayogere erinnya lye ne sabjekiti gy'akola. Si weewaawo abayizi muwulire ku maloboozi gaabwe naye mu budde obutono ddala. Njatandika n'omukyala ow'amaanyi wano. Thank you very much, our dear head teacher. Very important people today, parents and students at large. A good afternoon to all of us. My name is Winfred Nancy Waseboliba, the deputy teacher of this mighty institution, and I teach history and geography. You're all welcome. Thank you. Just the name and the subject. Jina langu ni Mwalimu Umisa Muriam. I teach Kiswahili. Thank you so much. Mutebe John, reading vocational. Kavuma Bernard Lagos. Sembelewa. I will teach history and geography. Yangu wanse. Mugeba Arafat, agriculture. Nanyombe Annette, I teach chemistry math. My name is Katrina George. I teach math physics. Protocol exact, Kenya Sylvia School Nurse. Thanks so much. Doctor observed. I am Odia Michael. I teach English language and literature in English. Thanks so much. I'm Henry Kato Setoreko, head of the IT department, instructing interior and fashion design at St. Cornelius. Thank you for coming. Kiwanuka Joseph, omulungamya Oluganda n'okusiga ebifaananyi. Mr. Peter, library assistant. Sendagala Moses, chemistry mathematics, head of department, mathematics, and the patron science club and mathematics club. Thank you. Coach Mark, coach volleyball. Salongo Segundoji William, head of department chemistry. Abbas, biology chemistry. Twatwa Oscar Chisto, English language and literature. Thank you very much. Eyo timu je tukola nayo. Balogo tuleseyo. Mrs. Katabi Agnes, detergent teacher. Mawazo tebagala obuyo. Thank you very much. Babadde tebagala Madam Mawazo asigaleyo. Dear our main celebrants, I want to thank this team for the teamwork and dedication and for nurturing these young people. As you heard the counselor, teachers are on strike, but the teachers here are here teaching. We want to thank you for that commitment. Abazadde nno ekyo mwanyi kikubidde mu ngalo baabala abaana tebali mu kibiina naye abaffe weebali so twagala obbeebaza. I want to thank the deputy head teacher here for leading today's celebrations, because he has been our chairperson organizing committee, assisted by Mr. Antwatwa Jizito Oscar. As a staff, we thank the diocese for giving us a chance to serve in this school. Allow me to give a brief about the school. St. Cornelius eno Kalagala somero liri ku musingi gwa Bukatuliki nga mulimu omukono gwa gavumenti. Tulina abaana 62, abastaff tuli 42. Vision yaffe
egamba to lead in producing self-reliant and patriotic students from time to time, be responsible for positive change. And the mission is to enhance academic excellence together with life skills for self and society development. So the core values: fear of God, teamwork, discipline, and innovativeness. We have 4 houses here. Tune nyumba nnya, Kyabasinga, Mbwega, Sekamanya, and Chigoye. This year we had a theme that is academic excellence through teamwork, dedication, discipline, and faith. Gwe mulamwa kwe tutambulidde omwaka gwonna. Sebo mugenyi waffe nzikiriza kuyitieko mu bitonotono bye tutuuseeko omwaka guno. Mu byenjigiriza academics, curriculum yaffe empya sebo tugikola bulungi nnyo, era abasomesa bano batwaliddwa ne babangulibwa mu ssomesa eyo nga bagenda mu kye bayita retooling. Abayizi baffe tusobodde obawandiisa era bagenda tutuula ebibuuzo byabwe. Abayizi abasiniya 4 ne 6 bakola mocks nnyingi nnyo nga mutwalidde n'eyaffe eya Lugazi Darcy Smoke. Era nga bwe babagambye ebibuuzo byafulumye, abazadde ba 4 abayizi twabawadde obupapula bw'ebyavudde mu mooko, naye bw'aba takakuwadde ffe weetuli jangu twongere obyogeramu. So ebibuuzo byafulumye. Academic performance yaffe buli mwaka ekyukako Sebo Education Secretary. Era omwaka oguwedde omuyizi eyasinga mu senior 6 yafuna points 17 ate nga A-level yakatandika. So twagala okyebalira Katonda. Ate eyali ku O-level yafuna M, B zaali 7 ne C. Bamuyita Mitali Ethan era yakomawo akola BCM. Simanyi oba Mitali waali. Mitali alabika alina gyali. Namba yaffe ey'oku A-level yeeyongedde kuba kati abali mu 5 bali 40 ate ababadde mu 6 babadde 2. Kitegeeza nti namba zeeyongera. Abayizi baffe bagenze mu masomo ag'enjawulo mu tours ne seminars. Ate abasomesa baffe babanguddwa mu kukozesa ebyuma bikalimagezi lwakuba twayagadde obikozesaako naye amasannyalaze ne gatukola bubi. Nga bwe babagambye, abayizi baffe beetaba mu mpaka za math contest mu Uganda yonna. St. Cornelius Kalagala twakola bulungi era mu Buyikwe tuyinza okuba twakuwata kyakubiri. Njagala okwebaza omwami Sendagala Moses asinga okuba mu kintu kino, head of department math ate patron wa science club. Omwana gwe bayita Baine Ratib yeyasinga mu Buyikwe mwonna, Buyikwe district. N'olwekyo twagala omwebaza. Jjajja mulabyeko, jjajja yimukako bakulabe, oyo jjajja wa Ratib. Webale nnyo Ratib, naawe situka tuddemu tukulabeko. Ng'essomero tujja muwaayo ekirabo ekyokulaba nti essomero lino alitadde ku ki? Ku map mu kaseera akajja. Liturgy ebyeddiini wano tubiteekako nnyo omulaka kuba essomero liri ku musingi gwa Bukatuliki. Buli Lwakusatu tufuna emmisa ng'essomero, ate buli ku makya ekibiina kifunayoko emmisa y'okumakya emu mu wiiki. Abayizi abasulawo bafuna emmisa buli lwa Sunday. Twagala okwebaza nnyo bafaada okuva ku parish. So Father Ivan, thank you very much. We appreciate that spiritual guidance you give us. Twetaba bulungi nnyo mu ebyo ebitegekebwa Lugazi Diocese, okugeza twagenda e Namugongo ne tulamaga. Abayizi baffe beetaba mu kampu y'abavubuka, n'abayizi baffe beetaba mu leadership seminar. Njagala okwebaza nnyo abazadde olw'okutuwagira nga tutegeka Namugongo. Abayizi nsaba tukubireko abazadde baffe mu ngalo kuba baakola omulimu gwa ttendo. Bassebo ne bannyabo mwebale. Abayizi tubategekera ensirika buli ttaamu. Buli ku makya n'akawungeezi tuba n'essaala wano
omwezi gwa Sapuli guno gwe tulimu awamu n'obudde bwa Adventu n'obwokusiiba byonna tubiteekako nnyo omulaka n'okwongera okusomesa abayizi abo. Abayizi baffe bafuna amasakalamenti ssebo omugenyi omukulu era abawera ddala 20 bafunako munya esooka n'abalala ne bafunako Freemansiyo. Tuyina wano ebibiina eby'eddiini okugeza ejje lya Bikira Maria Region of Mary. Ssebo nzikiriza era nkuloopere nti abakulu abo okuva ku parish bafunayo akadde ne bawa guidance and counseling abayizi baffe. Bassebo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Co-curricular activities bye tukola ebweru w'ekibiina. Njagala obategeeza nti ebyo tubitaddeko ennyo omulaka era wano ebya sports ne MDD tubikolera ddala bulungi awamu ne DIT. Twetaba mu mpaka za Lugari Sports Competition ate ne Deep End Cricket Competitions. Era essomero lyaffe omwaka oguwedde lye lyasinga mu cricket mu region eno eya Mukono. Ate abawala baatuuka ku final naye tebasobola kutwetera kikopo. Njagala bategeeza nti n'omwaka guno abalenzi bali ku final era tusuubira kikopo kyokka olw'enkya bwe bazannya final. So tukubireko cricket team mu ngalo ez'amaanyi kuba ebya sports babitutte wala. Naye ssebo waliwo n'ebirala bye tukola wano. Volleyball waali kooki mumulabye n'akapiira weekale n'abyeko ku kooki Lukooya. Ssebo yimirirako bwe yatendeka abalenzi mu kapiira ate tulinawo ne netball. Ssebo ebya DIT tubikwasiza maanyi baana abatebatuuna biyamba omuyizi okuva wano nga muggumivu ate nga ali all round. Management and governance. Nzikiriza mukama wange nkutegeeze nti twafuna board empya ya board of governors. Era mukama wange ajja banjula mukadde akatuufu. Sijja basitula. Naye olwokutaano oluwedde nga 26 Septemba DEO board eyo yajja n'agitongoza era n'abawa omusomo ku ngeri ki gye bayinza okukolamu emirimu gyabwe. Twagala obbaaniriza mwebale nnyo okukkiriza obuvunaanyizibwa ate ne twebaza ne boodi ebaddeko wadde abamu baakomyewo naye abamu ekisanja kyaweddeko. Twagala obbeebaza ennyo boodi evuddeko era tujja kubaayo n'ekitono kye tubasiimako. Tujja kubaayo ku kalabo katono mukakkirize. Tulina obukiiko obw'enjawulo nga bwe baboogedde obwa PTA n'obwa boodi obwo butuula buli kadde. Ssebo omukulu w'eggwanga yakkiriza n'asiima n'ajja ne tumuhostinga wano e Kalagala taamu eno ewedde. Taamu ewedde. Era omukulu yali wano twali ba mukisa nti pulezidenti twamwaniriza bulungi. Twalobinga era tusuubira ajja tuwulira. Kuba amabaluwa twagawandiika minisita twogerezeganya naye era tusuubira nti ssebo naawe bw'onaayongera okuseesaamu ebintu bijja kutambula. Tufuna obuyambi okuva mu gavumenti okusobola okutambuza essomero lino. Nzikiriza nkubuule ku pulojekiti entono zetusuubira okukola. Mukama wange education secretary boodi eyamaze emirimu gyayo egenza okuwummula ng'etukoledde 5-year strategic plan era gy'ogenda okutongoza leero. Mu budde obwo tujja kuyitayitamu ebitono ddala byeriko. Ate awamu ne master plan ekitundu kino kigenda kuba kitya. Doomu zinaabaawa, klasi zinaabaawa, eyo nayo yafulumye abakulu baagikiriza. N'olw'ensonga eyo tujja kusaba mukadde ako mu maaso okkirize ozitongoze. Nga tuli wamu ne Centenary Bank twasobola okuteeka engogo ku kizimbe ekyo tunuddeko
awamu n'okugula tanka, okuzimba incinerator y'abawala, awamu n'okuteeka kye bayita saddle pit covers mu toilet z'abawala. Nsaba abayizi tukubireko Centenary Bank mu ngalo olw'omulimu gwe yatukolamu ogwo, era abazadde mujja kulambulako eyo mulabe Centenary Bank bye yakola. N'olwekyo akuwaga okola ki bannaye, sente tuziteeke mu Centenary Bank, kwe kusaba kwange. Nga tuli wamu ne Cricket Association of Mukono bali mutusendera ekisaawe ekyo ssebo woolaba tekinaggwa bulungi, naye nga bwekinaba kiwedde ebyemizannyo byonna enkalagala bijja kuba bigenda awo, ate wano tusobole okuzimbawo. N'olwekyo twagala okwebaza abatukwasizzaako wadde naffe kirina kye tuteekamu. Omwaka ogujja tusuubira kijja tandika okukola. Nzikiriza nkwanjulire nti weewaawe tulina bye tutuuseeko naye waliwo ebisoomooza. Okusingira ddala tetulina bizimbe, abayizi bo beeyongedde, era twasalawo olumu n'okugulayo tenti bagiye basomerako. Naye nga mmanyi bwe tunaaba wamu naawe awamu n'abazadde tujja kinogera eddagala. Abazadde baffe abamu naddala mu ssomero muno tebatuukiza buvunaanyizibwa bwabwe nga bagamba nti buli kimu kya gavumenti, naye bano abali wano boosi be bakola, naye abatazze bwe batyo be bakola. Ensimbi zetukuŋŋaanya wano olumu tezitumala kutuukiriza bye twagala. Bino bye tusuubira okukola nga tulina boodi, twagala okuzimba Mount Purpose Hall ng'ejja kubaamu classrooms ate ng'ekola nga main hall. Twagala okuzimba ebisulo eby'abalenzi n'abawala. Twagala okusemayo oluzzi kuba amazzi kizibu wano, ate n'okufensinga essomero lino. Board yatunuulira projects ez'ennyanga nkulu, era bonna amala okutongoza wano manyi nti bye tugenda okukolako omwaka guno. Nja kusaba abo bonna abakwatibwako different stakeholders tukwasizeeko tusobole okulaba ng'ebintu bino bituukirira. Okumaliriza nsaba nebaza abantu bano mu ngeri ey'enjawulo. Ssebo omutambuzi omukulu ate omugenyi waffe omukulu weebale kujja. Nebaza Minister of Education and Sports abatuwa obuyambi obw'enjawulo. Twebaza nnyo Lugazi Diocese Education Department olw'omulimu gwe tukolamu okulaba nti essomero litambula bulungi. Ate ero omukulu kazze wano buli kimu ajja kuba tubuulira nti mukole kino na kino. Twagala okwebaza bakama baffe abatutwala mu gavumenti ate ne mu byobufuzi. Ssebo Ssekiboobo weebale kujja. Omukulu yantegeezezaako yandibadde wano tasobodde kwe kusindika omwami w'eggombolola amukiikirire. Ayagala nnyo essomero lino era yaŋŋamba ajja kufuba nnyo okulaba nga lituuka waalyagala. Ssebo omukulu ozaayo obubaka obwo ow'eggombolola kinga St. Cornelius tusimba nnyo Ssekiboobo. Nagala okwebaza Board of Governors PTA olw'omulimu gwe mukolamu otuwabula. Nagala okwebaza ebitongole ebyenjawulo byenkoonyeeko waggulu nga Caritas, Cricket Association, Centenary Bank n'abalala bonna omulimu gwe batukolamu. Sinza kwerabira Kalagala Parish batukola bulungi nnyo, tutambulira wamu, beebale nnyo, beebalire ddala. Njagala okwebaza abasomesa bano abali wano, bassebo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza abazadde baffe abayizi. Njagala tukube mu ngalo nga twebaza abazadde bano olw'okutuweerera. N'akalulu nga gwe mutadde kirabika enjala ebalumamu kati. Abazadde mwebale nnyo, mwebalire ddala tusiima, mwebale tulondako ne mugamba nti abayizi baffe bajje wano. Njagala okwebaza the organizing committee omulimu gwe mukoze, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate era ne neebaza ba head teacher abali wano, saba bayimirireko. Ba head teacher abaliwo mugyeeko wano n'olunaku lwaffe babalabe
wadde banaye bano ba head teacher tutambuza emirimu mu kitundu kyebuyikwe just linnya n'essomo. Joseph Kabuye, St. Peter's Secondary School. Soteri Tenywa, head teacher Victoria Secondary School C, Bugunja. Nagwije Olivia, Sacred Heart, Najja. Nasona Annette, head teacher, Sanganzira Primary School. Namye Rebecca, Ngogwe Baskerville Primary School. Basebo mwebale kunjagala ate mwebale kujja. Nsaba banjulira asemberayo ddala namusanga nga yakola dde omulimu wange tufaanaganya erinnya omwami Peter Mukiibi. Essomero lino Bamukiibi tulyeyagaliramu nnyo simanyi lwaki. Bamukiibi twakabeerawo abantu basatu nga tulina erinnya lya Bamukiibi. Ssebo weebale omulimu gwe wakola nga oli wano nga head teacher. Basebo ne bannyabo njagala okukoma wano lwakadde. For God and my country, invest in education is our school motto. Thank you for listening. Atemba yeyanjulire nti nze Mulangira Kimera Rashid Kayima omwami w'eggombolola eno ya Ssaabagabongogwe. Kiseera kino ndi wano mu kityata ekirala nga nze nkiikiridde mukama wange Owekitiibwa Moses Kiyimba omumyuka wa Ssekiboobo asooka. Nga ow'eggombolola njagala ate nange mbeeko bye njogera nga sinnatuusa bubaka wa mukama wange. Sookera ddala njagala okwebaza Katonda olw'okuba nti akyatuwadde obulamu. Era obuuyi buno tugamba nti omukama mulungi ekiseera kyonna era zembeera zeewaawo ntumuwengala ez'amaanyi. Njagala okukwebaza Ssebo Reverend Father omutambizi omukulu olw'obubaka bw'otuwadde wano olwaleero. Kimanyi tebutulese kyekimu, tulina bye tugenda okukyusa okusinziira ku kubuulirako. Njagala kwebaza head teacher Ssebo wamu n'abasomesa. St. Cornelius Kalagala eno tugyenyumirizaamu ng'Obwakabaka. Kubanga nze ng'ow'eggombolola ngirondoola era nondoola enkola yayo y'emirimu. Nti oluusi nnyinza okuba saategedde nti mwatukiikiridde mu mpaka ezimu nga olukontana oluwedde. So njagala okubeebaza mwatukiikirira nga Ngogwe era mwatukola bulungi mu mpaka ezo ez'okukontana. Njagala okubeebaza okwogera enteekateeka za Ssaabagabongogwe n'okubakulisaayo omwaka oguwedde bwe twalina mmwe nga tugenza okukiika embuga bwe twatwala oluwalo lwaffe mu mwezi ogwokusatu. Olw'ensonga eyo ekikwata Kalagala nze ng'omwami w'eggombolola nyimukiramu kubanga mmanyi nti nammwe bwe tubatuusaako enteekateeka mukola ki? Musitukiramu. Mukkirize batuuseeko obubaka bwa mukama wange. Ennaku z'omwezi eza leero okwogera kwa Ssekiboobo. Omukulu w'essomero, Board of Governors, abagenyi mwenna ab'enjawulo mu biti byammwe, abazadde, abasomesa n'abaana, njagala okusooka okubeebaza olw'obuyambi bwe muzzemuwa essaza naddala basale, era tusaba mwongere kubanga abaana ba Buganda balina okwongera okusoma. Mbeebaza emirimu gyonna gye mukola ate n'okwerekereza ne muweerera abaana baffe. Ne mutakoma okwo
naye n'ebisale by'essomero ne mbisasula mu budde. Awo yabadde ategeeza abazadde. Neebaza Kereziya olw'obuweereza eri essomero lino eriyambye okuwa abasomesa emirimu n'okuwa abaana ebyenjigiriza ebisaanidde ate n'okusingira ddala n'abazadde b'abaana abategese ne beetaba ku mukolo guno. Nga tukuza olunaku lw'essomero lino, bingi bye tusaanye okwefumiitirizaako, okugeza wa gye livudde, we liri ate ne gye liraga. Ebiruubirirwa ebigendererwa byalyo mission and vision tufubye okubitambulirako. Oluvannyuma lw'ebyo twekubemu ttooki tulabe tutambudde tutya olwo tufune olupimo kwe tutambulira tusobole okugenda mu maaso. Twebaza abantu mwenna abayise mu ssomero lino, kyokka era tubasaba bonna baveeyo baweeyo kyonna kye balina, kyonna tukole musonyiwemu. Twebaza abantu mwenna abayise mu ssomero lino, kyokka era tubasaba bonna baveeyo baweeyo ekyo tukole nga akabonero akalaga nti essomero bye lyabakolera era likyayinza okulikolera abalala. Kino kijja kuyamba nnyo okuzimba essomero lino olwo likule nga n'abalirimu bwe bakula. Obwakabaka obwetaaga abantu abasomye era nga basobola okweyimirizaawo, okwekkiririzaamu okusobola okwaŋŋanga okusoomoozebwa okuli mu Uganda ya leero. N'olwekyo temukoma ku kusoma kwokka, naye mukole, muyiiye, mulime, ate mube babuvunaanyizibwa eri eggwanga lyaffe Buganda n'ensi yaffe Uganda. Tukuze ebitone by'abaana baffe kubanga tulabye abantu bangi abafunye emirimu n'abalala ne bazuula n'okugaziya emikisa gwabwe nga bayita mu bitone. Ne bibassa ku maapu ya Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu. Kikulu nnyo era kijja kutunda essomero lyaffe lino mu nsi yonna. Mbasaba tukolagane ne Ssekiboobo tubangewo enkola y'okulambuza abaana ebifo by'obulambuzi ebiri mu Kyaggwe, bamanye obuwangwa bwabwe ate n'essaza bwe lifaanana. Essaza lyaffe lisobole okufuna ensimbi eziriyambako okutuukiriza enteekateeka zaalyo mu bantu. Kino kijja kutunda essomero lyaffe lino mu Bwakabaka. Nsaba essomero lino
lyettanira ennyo enteekateeka z'Obwakabaka omuli oluwalo, amakula, emisinde gy'amazaalibwa, era wabeewo enkola nga essomero lino gye lirina okukiikamu embuga. Katugeze liteekenga ku akawunti y'essaza ensimbi okulaba nga likiika embuga. So oluwalo lunaatuukira tukole enteekateeka okuba nga tukiika embuga okukimayo satifikeeti zaffe okusobola okuwagira Obwakabaka. Eri abazadde baffe, abantu baffe mwenna, mbajjukiza nti ffe Obwakabaka tusibidde ku mmwanyi, n'olwekyo tubakubiriza okusimba emmwanyi mu bungi kubanga ly'ekkubo eryangu lye lijja okutujja mu bwavu. Tubasaba okusimba emmere emala tusobole okuwona enjala ekudde ejjembe. Njagala okuddamu okwebaza olw'okumpuliriza neneebaza nnyo abaana mwenna abatulaze wano ebitone. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nassaako omukono Moses Kiyimba Ssenyonjo, omumyuka wa Ssekiboobo asooka. Amaliriza, njagala mbanjulire abaweereza ba Kabaka abayimiridde wano. Buuyi buno ninayo omwami Soteri Tenywa ali mu kitongole ky'ebyenjigiriza mutendera gw'eggombolola. Ate obuuyi buno nina omwami Kayima omutongole w'ekyalo Naŋŋonga. N'abaweereza ba Kabaka abalala we bali nsaba bayimirireko abali basigaddeyo mu tenti bawubireko ku bantu. Mwebale nnyo okutuuliriza. Sigadde nze Mulangira Kimera Rashid Kayima, Ssekiboobo wa leero, ate omwami w'eggombolola Ssaabagaba Ngogwe. Essomero okubeera ne A-level omulundi ogusooka nera omukisa nti makisi nyingi zijja nnyo olw'okuba nti nina obuvunaanyizibwa obw'obyenjigiriza mu ssaza. Nfuna obubonero obuva mu masomero ag'enjawulo. Waliwo amasomero agabadde ne A-level emyaka n'emyaka naye nga tebafunangayo mwana abuzaayo busatu bwokka kubumalayo. Bwebanga the first sitting twafunamu omuyizi ow'17, oyo omuyizi akwalifayinga butereevu ogenda mu yunivasite yonna mu nsi yonna ate n'akolera ddala koose ennungi gy'ayagala. So nsuubira nti ate gye tugenda okweyongera performance ejja kuyitirira 7 teacher ne ttiimu yo. Mwebala omulimu ogwo. Ku lwa Lugazi Diocese naddala ekitongole ky'ebyenjigiriza njagala okwebaza abazadde wamu ne board okuwagira omusumba n'essaza lyonna bwe twalamaga e Namugongo omwaka guno. Twalina emikolo ebiri mu gumu. Twalina olunaku lw'abaana ab'amasomero aba Uganda yonna nga 3 May e Namugongo, ate nga 3 netubeera n'olwa Namugongo lwennyini lwe mumanyi obulungi. Emikolo egyo gyatambula bulungi nnyo naye amaanyi twagajja mu mmwe
mwebale nnyo okutuwagira naddala mu nsonga z'ensimbi. Twakola omulimu ogw'ettendo olw'amaanyi gammwe. Ekyo tetukitwala for granted, naye tuli basanyufu okulaba nti abazadde mwatuwagira ng'essaza ne tusobola okukuza Namugongo obulungi. Njagala okwebaza abazadde olw'akafiizi ke mutoola okuwagira abaana bammwe wano. Wano mmanyi waliwo bannabyabufuzi, naye kino ngenda kyogera nga sikirumamu. Ebyobwereere tebikola ki? Tebikola. Abatuyisiza ebyobwereere bo tebasomera buki? Ekyo njagala mukijjukire. Omwana owuwo bw'oyagala asomere mu muti wali era ajja kusigala mu bya muti. Twekembe mu Kyaggwe waffe ono gwe tumanyi obulungi. Kyaggwe si ssaza jjavu, tulina ennyanja, tulima ettaka lyaffe ddungi, tulime muwogo, tulime kasoli. Waakiri jangu owedi ticha omugambe nti nze nja kuleetanga ensawo za kasoli naye omwana akole ki? Asome. Ebyobwereere babitusuubiza era tubirabye emyaka tetugenze mu 2 n'okusoma. Batuyamba ku kituufu era tulyeyanza, naye naffe lubaala embeera nga n'embireko okola ki? Batukwatireko naye nga naffe twekwatirako. Ekyo kyonjagala bakakasa teriiyo kya bwereere mu nsi muno. Olaba n'akalulu nammwe temukagabira bwereere. Wangi mukagabira bwereere. Waliwo yagambye wano nti munaatera okufuna sukaali. Nammwe akalulu mubaako kye musaba. Twekembe ng'abazadde naddala mu Kyaggwe muno tusomesa abaana baffe. Bakadde bammwe baatundanga emmwanyi ne beeresa buli kimu ne babaweerera, nammwe mwerese buli kimu. Nze nzaalibwa wali mu Mabira e Najjembe, mukyalo eri mu kibira ddala bayitayo Ddangala. Naye bakadde beekemba ne beeresa buli kimu, ne nfubutuka mu kibira ne ngenda ne nkola ki? Ne nsoma n'abalala, naffe tusobola okwekemba mu ngeri yonna. Tuve mu katemba abantu gwe batuyingizaamu, tusomese abaana baffe, abaana basobole okutugasa nga Kyaggwe ate nga Buganda ate ne Uganda. Neebaza essomero ebyemizannyo bye beetabamu. Abaana balina okukula bamanyi nti emizannyo nabyo kati bigabira ddala emirimu. Tulina ab'ebyemizannyo bayitirivu nnyo abagagga mu nsi yonna nawane e Uganda. Sirowooza nti bannayuganda bangi nnyo abasinga omuddusi Cheptegei obugagga. Sirowooza nti bannayuganda bangi nnyo abasinga omuddusi Cheplimo Joshua. Ye Joshua ye Cheptegei. Abantu bagaggawalira ddala mu byemizannyo, n'olwekyo nabyo neebaza ab'essomero okulaba nti babitwala serious. Ate n'emizannyo emirala mugyongeremu amaanyi, abaana bakule nga tubawadde opportunities mpitirivu mu bulamu. Oli bw'asalawo okubeera dokita abeere, oli bw'asalawo okubeera munnabyabizannyo abeere, naye ensi agibeeremu ng'agirimu bulungi, alina ky'amanyi okukola. Njagala okwebaza board, bamembazi ba board ababadde ku board naye nga bamaze obuweereza bwabwe. Banaye tubeebaza nnyo. Kalagala alikyali olw'okubeera mmwe. Tubeebaza olw'okuweereza essomero lino obulungi. Kalagala bwe bagamba nti wa myaka 36 oyinza okuva olugendo omanya nti batambudde si lwangu okulaba nti olwaleero bakyayimiridde. Naye tubeebaza mwenna abatadde ettafaali ku ssomero lino
okulaba nti liyimirira. Twongere twagala essomero lyaffe tulikuze lisobole okuweereza ekitundu kyaffe. Twebaza aba district wamu ne gavumenti okutuyambako naddala mu kutusasulira ku basomesa. N'essomero lirimu omukolo gwa gavumenti kitegeeza tulina abasomesa aba gavumenti. Ekyo si tetukitwala for granted. Twebaza gavumenti olw'enkola eyo, naye tuzimbire ne ku bizimbe bannaaye. Tugisabe tukole ki? Tuzimbire ne ku bizimbe. Njagala kumaliriza nga nebaza abayizi bano. Abayizi nze ku lwange they are very smart and very disciplined. Mbebaza okubeera very smart ate n'okubeera very disciplined. Kubanga essomero omutali discipline olirabirawo kati singa abamu bali eri ku kantiini, abalala singa bali eri mabega, naye olaba nti tugenderedde naye weebali batudde very attentive, bawuliriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ezo ze zimu ku nsigo ennungi ze mulina okusooka okusiga mufune ebibala. Ngenda kumaliriza, nina kye mbadde njagala okukolako comment. Kano nkalabye wano ne njagala tukoogereko. Ambulera eno babadde bagireese ne bagibikka Ssekiboobo ne tugamba bagizeeyo. Mumanyi kyetegeeza? Wangi? Mumanyi ambulera eno kala zino mumanyi kyezitegeeza? Nzisa tetwagadde Ssekiboobo bamukwate ng'ali wansi wa ambulera eno. Abantu bano bagenda batuyingirira mpola. Zino ze zikala z'abannaffe ab'obufumbo bw'ebikukujju. Kati ebintu bino babireeta tetumanyi tubikozesa bukozesa. Tugenda tuba promotinga tetumanyi. Mubitegedde? Wangi? Eri agamba mbu tategedde bufumbo bwa kubibukujju. Wamba kituufu? Nammwe temutegedde? Aha. N'olwekyo society yaffe oba ensi yaffe etandise okuliibwa mpola mpola. Empisa zaffe ze tumanyi bagenda baziyingirira mpola. Twekkaanye tuprotectinge ebyaffe ebirungi, tubisigaze, ate ebibi bye batandise tuleetamu tubikyayire ddala, tusobole okusigala nga tuli bantu balungi. Mwebale nnyo okumpuliriza. Nja baagaliza buli omu abazadde baffe okuddayo obulungi mwavudde, ate n'abayizi baffe okusoma obulungi n'okumalako omwaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bane tukube engalo ez'amaanyi omukulu amadde okutongoza laka muwa akazindaalo kya strategic plan. We launch a 5-year strategic plan 2025-2029 for St. Cornelius SS Kalagala, Uyukwe District, transforming St. Cornelius SS to a center of excellence in all aspects. We want to pray that this comes to pass. This comes to fulfillment. Kalagala tujagaliza birungi enteekateeka zino zonna zisobole okutuukirira mu myaka 5. Kino kitegeeza kola, kitegeeza kwewaayo na kweresa. N'olwekyo olugendo tulwagaliza emikisa lutambule bulungi.
enteekateeka eno eri wano twayagala ekifo kino amasomero gaffe mangi luli kati kyetugenda tufeesinga ennaku zino ate tumenya ebyazimbibwa luli baatunulanga butunuzi nti tuteeke wali classroom tuteekere wali abasomesa ettaka lyonna ne bakolaki ne lyonooneka ti abakulu bano nabasaba ntusooke tukole kino yoke tutandika okukola ki nga buli kyetuzimba tumanyi wekikola ki wekiraga era sebo mbeebaza okulaba nti omulimu guno mugukoze bulungi kati emirimu sebo aba boodi ne bannyabo tubaagaliza emirimu emirungi kakati mutuwadde tugiyite ki ekyo y'okubabuuza kuba kati tujja kubuuza kino mukizimba ddi kino mukizimba ddi sebo mwebale enteekateeka eno gye mukoze ennungi ate era tusaba kalagala ebintu bino byonna abifune lisobole okubeera essomero eryegombesa ate era eriweereza ekitundu obulungi mwebale nnyo mwebalire ddala musituke tusome essala esembayo kale mikwano gyaffe abatwakunyaffe Buikwe TV TikTok ne YouTube tubaaniriza okuba nga mutwegaseko enteekateeka olunaku olwaleero tuli kusoma ebimanyikiddwa nga St. Cornelius Kalagala. Enteekateeka zino bwe zitambula zonna nga mpanvu mwategedde gye twatandikidde okutuuka wano. Waliwo omuwala Jana ali wano eno bambi ayimba bulungi nnyo era nga tusazeewo tumunoonye kati tubeko obugambo 2-3 bwe twogerako naye nga ezimu ku nteekateeka zaffe ez'okutumbula okubusitinga n'okupromotinga talents eza mu Buikwe district. Ensonga lwaki omulaba ku screen yo omulaba ku simu nnyabo how are you? Omanyi Oluganda? Tulukozese nnyo mu nsonga zino si kyejjo bakuyitana Bampita Namakula Patience Natasha nga ndi mu kibiina ekya senior ey'okuna wano St. Cornelius. Ubeera ludda wa Natasha? Beera Kalagala district yaffe ennungi ey'e Buikwe. Bwe bakuzaalidde? Si mwe banzaalidde naye. Wafuuka waamu kati oli mutuuze. Mwogenda okukulira mwosomedde okole ebiri eri paka eri paka amagon sorry kati eno eggaali yo eno eggaali yo omukulu alina eggaali ono tumutuumaani ono ndoza edi mutwe ate babadde bayise ku fango nibo ono wayisaani ono kabadi yadoli anyway tusagamuko mboliye komanda mudogo no ibula kabadia ne bana abakulu yabyeyita tebamanyi teri abakulu abanoonya bali kumbiro botoka kukabira eri adino mugosa anyway ku nsonga ya art mwana go ekitone ekyo oyawula wakati wa talent ne skill maybe ngezaako okukyawula kubanga eri abantu abamu nga balina skills naye nga tebalina talent kyeki talent ndoza kyekyo omuntu ekitone kyaba yazaalibwa nakyo asobola okukikozesa obulungi abantu okumu appreciate ngoba okusavinga then skill ndoza kyekyo omuntu kyaba ayize okuva mu ttendekero oba eri omuntu omulala basically something which you acquire but skill kizaalibwa nakyo okimanyi nti oyimba bulungi ng'asoosa kigambo baali bakigambye ne bannange bano bakiŋŋamba ye lwaki twogera tuyimba ki ogenda tuwamu obuyimba obupero obwo ogenda tufunayo aka gospel koze nkwidde ng'oyimba bulungi gospel omala otuyimbiro ne kana ak'abalala ak'abano toyimba kigambi nti oba batwale mu fangoni wabula ak'ensi sacula so tuweeyo kamu your best gospel music song and one secular song. Fetuze mabega kuwuliriza gwe. Okay, I'll maybe start with a gospel song. Right. And I won't go far away from the song called Lukusuta. The one you mime. Bagamba you mime. The one I mimed. You mime means. Ye lwaki tokakubyera hivyo otubbye wali eri. Mbadde nayogedde ne pianist wange naye okuba bambi adde alina ebimu ku
tembo. Bambi na ndekawo. Kati lwaki DJ takutenga munko wano ne tuulya bw'oyisaamu ku ddoboozi. Ayinza kuba badde kuwola ntabi. Awo nenfa. Kale tuweemu kalukusuuta awo tuwulire. Webaza makubo gogadde. Webale sala zotazembu. Nebyasabye notabimba. Onda zentigwe katonda. Webaza obulumi mumpisa mukama. Webale kubate bumazewo. Nawanda sene bagenda. Zemanyoli nai. Oluyimba lukusuta. Onda zentigwe katonda. Oluyimba lukusuta. Zemanyoli nai songa. Naza kumagezi gange watokola bulumi mumutima gwange nabo busuka menyekana nsabela ng'olumu wabula oluyimba lukusuta nawalitala byonna byewampa gwe wabula kusaba kimompe bulamu ebyo birikoma wansi mu mutima gwange manya kiraba nti oluyimba lumusuta. Wow. Tekawo comment. Ayebala omumanyi Aileen. Ye Lini ayebale. Oyo omwana ayimbira mu eyo Stream of Life choir leadi waabwe ya leading oluyimbo. Obadde tomanyi linnya lye? Ate nno mumpinga ggwe. Bampi mwagala ofaananamu kuba muyita Lini ayebale bambi nawo kayimba bulungi. Tudde eno mu bano abamenkuufu. Sinayo mulala bamwita Cindy Sayo wali omukazi akiko. Oli team syndicate. Thank you for coming. You're welcome. Oli team Cindy. Kati nkutegedde kati tuwo. Okay. Kana kaimba kalika kapya mkamani. Tonight ne Omega. The only Waliwo yawanika mukati nkulinze. Tuve mu byakapati musirike. Mwebyammwe kabali wamatuwe twagala ku good music ate temutankulira atale eyo. Good music wamatuwemu. Boy, your love gave me overdose all over a diagram. Your body good sweet like commando masuka. Mutifuba cha pillow, me love your love, kilo. Banabalala 0, bali bilo kasasilo, eh. So boy, you where you come and go. Na yo mukwanyogo no mwana gwampalo. Buli wetu laga yo to pasho. Come see your baby mama eat a triangle. I am in the mood. Can I see you tonight? Guwa. Katala baby for life. Tonight. Katala baby for life. Baby for life. Mpo butano. Tuwemu nga bwayimbira wano. Tandika wonga watandikidde. Owedde oli eno zudia musigwe kabwe kamanda. Kale tuwemu olwamu kabira. Tuwa kapati kwe kali. Oba namwe temuzinyumire nyimba za boss. Namwe tuweyo lumukalo lwa fangoni. Bas, buwa masoko bera omuyimbi w'eggwanga tugendeko mu any other business. Katugendeko mu bigwa bitalaze. Introducing this one. Kapati on this one. Bagubye mukapati. Wankubye mukapati. Kapati katukubane kako. Dala kapati katukubane kako. Dala yagamba wanoti. Yenze champion galo muzibu. Bambi. Sigenda siri. Balugo. Anyway, tubeera mu vibe yo kaka tusoke tudde ewa mwana mwala mbabazi. Ekiroto kyeki. Ekitufu njagala nnyimirize mu maaso g'abantu. Babonna bayimba kimu Tasha. Tasha ye aka. Yes, you are Tasha. I'm Tasha. Lwaki in all names wetuma Tasha? My mom, apita nnyo Tasha. Okay, from Natasha. Era ayagala nnyo dikozesa. Era wampita peshe sita. Okakaza? Paka agapisa eti Tasha ngampita simanyi lwaki. Are your parents supportive to the talent you have?
Right now nze nkuzidwa mami wange. Is she supportive? She's supportive, bambi neka she's still struggling. Nino soma. Bambi bagamba ali naive. Bambi olina okusoma. Yeah, kati. Nosobola bikola byombi. Sobola bikola byombi naye. Omukazi oyo ambelera era ngamba nti kati yimba. Automatically mba nino yimba. Wali ogenzeko mu studio? Maybe nkankyali mu primary level yange. I used to study at Golden Embassy, Lugazi. Yeah, and I made 5 to 6 songs for them. Era nayagalanga nnyo kubeera lead choir. Era gwe yalinga lead? Yes. Wow. Nebaza aba trainers bange abampanga opportunity. Yes, that's when I came to realize when I was in primary 6. That's when I came to realize that I can sing. Ne after primary toddanga mukulumba ko mu studio. Yeah, by the way, yes, sidanga mufuna opportunity eyo. But I always pray to God. Mbela onenjogala nga nondimbira bwibizi nga mu live oba bad kwegaga just chuka nga waliwo abatudde abakulaba ogenda kiba mu linnya lyani gokkiriza mu Katonda Yesu lubaale Allah kasitaba nga Katonda ojja kikola togenda nga muko naye oyagala so omuntu wabeereyo nga alina opportunity yonna asobola okujja in case nga zaaba atuukirira so tukira mami wange Chalani Sima Brenda yes contact ye Eli 077-610-988-452 mami omuwaddeyo is she single? I'm asking for my name there outside listening. My mom, is she single? Mpozi bagamba omwana asera na nnyina. At least we can understand that. Omayi bagamba abantu abalina talents. Sometimes when it comes to classes, mu performing poorly or performing otya mu class. I won't say that I'm wise. Nemikwano gyajinjuliranga odira. Siri mugezi nnyo. Naye ngeza kandi what I know about myself, I'm a slow learner. So I take time. What you wenyoma now? Senyoma naye. That's a statement. That's you. Yes. Sijagamba nti nomsomesa self done chibina na somesa no kwatira yeah. That's why nkosa ono gola bakali ba mu math. Natenze ntegela history omusinga. Wesibukunja. Mulya gwe mu history omusinga. Ate kankubuli kyemanyi ku ba sciences. English was babafu baba tebamanyi luzungu era ye wafuna teri wateri makuru olabe byammwe kasokwata method teri chuka teri mbu tense infu mbu simanyi bisimai panki to wait simanyi teri gurama ne lozi zisigalaze zimuwale tebiri chuka otegedde simanyi state of motion zisigalaze ne musoma no sense matrix kuyambira wama tukomewo so mu class at least you perform oli wakati yawo tokulembera kuloga tosemba kusekerera but at least you are wakati oli awo wakati obuzaabuza kirungi ekyo omuyimbi wo bwosinga okwegomba mbasajja bamwita FBM music ate oli rapper oli muyimbi ayina rap je yankoleramu amaso gandi kugwendi duka misinde wompita kuba eyiye jagala tukadiwe ngayenze goitadia nagamba tya amaso gandi kugwe buli kimu no kugwe busili mu Nigeria nayo mpita na igova busilo mu Chagwe ebyange kambi wegwe ko kasukali keko batongele mu kitukuto yina balanga vinka wakola kala omubiri gwa malanga wininaji wabala wila kusimu hala tufuneo byotogera nga Muhammad Salah kuba golo sirifala atopole dalo akale muko sichikukweka wakola munga chakaboti dudu dati buto jamai hati itayombo so mbasajja FBM ate muhamba chala ne bwesibuzo already watugambye but besides Cindy ani addaka ogogamba nti at least Fire baby wininwaje omukwano gaga kula jamu kulambize bisenge ndaba kuchimlaisi nakubye kusima simba laini antuke kulire mu mukando nayo busunga buti teka mu matika wakati yamugamba kuba yalemera kusindi
celebrity, celebrity boyfriend, ngaba kuchimalaika. Unamkana kujitangani. Naye gwe mwana gwe for real oli talented. Gwali mu comment section njagala okonso omukisogo omukyalo ono tumusanze Kalagala esomba lita St Cornelius ali mu boarding section ndoza mu holiday era within sicho era osobola ofunamu obudde wabawe access ya studio n'ogenda era osobola okusaba management in case nga gyeri. That's the only opportunity I wanted. Atoko osobola owandiika oluyimba. As I told you, you cannot. I maybe don't have that talent as you said. See, there is a difference between a talent and a skill. I maybe don't have a talent of writing lyrics, but I can't sing. That's what I can. Bako obubaka bwotikka bannabuyukwe bannabitone. Bako an advice. For example, if you have a drugs, you can only make it go abusing drugs. You have a believe that you can only make it go you know spiritual something you're performing. Nebira abalina ekirowoozo nti you can't make it either oba muwala ng'olina a big man behind you as a oba omukazi omusajja ng'olina okashuga man baako byobawa mukwano gwange tusiibule. I won't say much. Nze nkuze baŋŋamba ekintu kimu. God is the only solution. Nze sijja baliba nze nkaabye ejjo badde ndi mwana muto naye nkaabye nkuza kulwaki. Nze at first I used to think nti ebintu bya mangu. I used to think nti woba omanyi okuyimba you wake up at time ogenda otandika oyimba abantu baagale kyoyimba but no. And drugs doesn't lead us to anywhere. That's what I can say. Nabavubuka bangi mubalabe eyo. Atuuka ekisana nga takyabitegererako ng'avuddeko alinga bano ab'omu kabira naye ngalooza kyo tekigenda omuyisaawo naye nga bambi biba bituzaabuza amabega so waliwo ka statement kokoze wali nti at first wali olowooza byangu ku level gy'oliko wali osanzeeko ekikokola omanyi buli level buli omu bagamba waali walabira omwezi n'enjuba wali ofitonyeko ekikokola nekikukuba naye nga just because of your talent. Yes, by the way, I think I was still in senior two. I was still studying from St. Charles Ranga. One in Malongwe? Yes, in Malongwe. Time reached Noabao, a friend of mine. We used to sing together and get our money. For him, he had a talent. He had a talent. Kasowolo wandi. Canada na kuita nga Tasha know what? Don't we say mukano. At time reached kale chanuma mkuwanga nateka mu effort okusinga ate ye. Na kati tugenda andika kayimba cafe. Yangamba you cannot write names so kundi is like beat. We sat down ne mukubire ngoma. Ngokuba ku meza. Byonna beatboxing bishebe. Ne amatama. Netugezaako chaga yatuuka nakatawili tunamutwala mu studio. Era kati munnaye yali wala nnyo. Bamuyita. It's called Clever G. Yeita Clever G. Atali oli. Abukona. Clever G ayimbira muno mu buyukwe. Ayimbira muno mu buyukwe he's around. Akuleko tusobola mugwa ntu mukwata. Anyway nga tusibula baako omuntu ow'enjawulo gwe weebaza tuve wano. Nze genda kwerabira mami wange. Ate daddy. Maybe in a lovely head shower, Mr. Jude Thaddeus Muchibi. Oyo musajja lwampuliranga nyimbaga nga manya makula continue. So those are the only people I can find. Kati ofunye fani omulala. Aliwa bali. Nze. Anaye webale. Unyimbidde bulungi nnyo ndakali akayimba wahamba nati. Amanati. Amanati. Siyabonga. Siyabonga. Siyabonga ngonyama yansu. Siyabonga. Siyabonga. Ozande. Ana babasaba ne banyawo bwete tukoze mpozi ngala akulu bagatubuza ku kigambo kimu bibiri. Lwaki muli ebikoola? Jangu todduka. Lwaki muli enkwacyo? Fere tuli enkwacyo. Muli bafangoni. Tuli bafangoni naye tusoma. Why do you support violence always? Why do you support gangs? Si ku supportinga gangs naye
waliwo omuntu gwo ayinza obeerawo nga kale alina ebikolwa bye byakola naye ng'ate oluusi waliwo ebikolwa byakola ate ebitali bibi nga ffe tumwagaliramu kati Alien Skin nga nze kyomwagalako kyakumentalingako Alien Skin muyembe ate muyembe ayagaliza abayembe abalala ngani gwe yali awadde omukono nawa Sandra Naxi nawa Biswanka nawa yakomyewo n'abamukala abaali bagudde like Deski Katero naye yatumbuka yali agudde yagwamu ko nadda jonkera mamirira mu Sudani yagamba mamirira naye nze Alien Skin kale nze njagala group yaabwe sisiwa kuba nti bakola ebikolwa ebibi nze kale mfani wange group ekikiyo giyigako gwe ng'omwana omusomi group eyo nze nga nze njeda group yaabwe sina kyenjeka wabula njagala music Be frank kale if you can advise them nga bakuwadde nti gwani erinnya liri nga tuvudde ku biri ne baka Marvin Alien Skin ne ganga ye bakuwadde amatu bagenda kuwuliza what can you advise them? I can say that bakola ebintu byabwe wabula nga tebalumya balala bakola ebintu ebyo bakola wabula nga tebamakinga anybody to harm. So musically bayimbe bakole amalala gaabwe nenga tebakosa so ekyo kyokka kyotabaagalako ate kano okuluma akaddo you cannot advise them to cover bakole kye baluma akaddo era naye gye bujjeeyo bayigattako so we have an upcoming kaddo Chua kale besides Alien Skin muyimbi kyomulagola banga at least abayimbi besinga okwagala njagala nnyo music wa B2C njagala nnyo music wa Violeta njagala nnyo music ato abakadongo ka mtu weyo kadongo kamu omuyimbi asinga okukinkubira kadongo mukadongo kamu yali Paulo Kafero naye yafa oli wadda mukulu munnange walone ku byasa bya kafe ze bamunyumiza nti yava 27 music we yali akunyumiza music wa siri webuyukwe nga simbadde sebimanye ne mu band music kala nnyo musajja gwe bayita Hajaluna Kangula jakasale kuba bapemba nkumu enjuki ezungira kukwe bagite mu bibinja naye hani city ho ani bata letele ebizibu ebiri mu bulungi boda olina gwali okayimbiddeko kayimbaako ono nalina kyagala okwogera olina gwali okayimbiddeko kitwale kati kambike Headmaster takulaba mami takulaba olina gwe okayimbiddeko akayemba kasale girlfriend you have a girlfriend? Yes. Mutumireko. Baby girl, I love you. How old are you? I'm 19. You have a girlfriend? Of course. How old is she? Working 17 this year. You see going to defilement. Just mwebera ubezaawe omuteekateeka mu future yangu big man bakuyita ngoli sebiri ebiwagambe mbuzima ko mudogo amanya matofu bampita Karunga Hakim ndi musajja musiraamu era nga matiranye eddiina yange oli musajja muisiraamu era buli swalo gisala nga tulina ttaala ly'abayisiraamu ate ndi mu kisula ate wano tebatukkiriza saalirawo batukolabo batukkiriza saalirawo n'ekitu kinti obudde tetulina sinzirako kirasi gye tuli mu kati kirasi babeerayo anti era ku ddoomu kati bwe nebakakuwuliri bwente era biba tejja kujja kuba obuliri bugonda genda ku kisenge kati ako tekuba omusiraamu omutuufu olina otetenkanya olaba ne waba tewali mazzi ga wudhu kola tayama ala wange omutuufu yandaba nti nsaala eri omukyamu n'omutuufu neetaagisa genda ku kisenge oli mufanguuni siri wafangoni nze oli waki omutuufu ndi wa viral timu viral onkutulira mu biisa yono
ezimu ng'oyenyaga pesa. Ezoko ezimu bwayimba. Bayuta. Tukabera ku TikTok bayita wayeru. Da vision kyo yanyumira. Era ne malansaka busanzo oyo omusajja obulamu babuwedde. Oyo mvubuka. Mwagalwa ko ate kati mwagala senga nsanga vairota kye kiroto kyange. Bayu. Tuwakayimba nga obadde okayimbye. Ongutura amape kati kankuwe kano. Alina akapya kagamba. Amayanga muyuzinyamu ogwebanka. Olumunisanga nkulya byenyenyego nzaya sweetie. You make my day shining. Oluyimba nyimba ze zona go choino manya nkulya dala nga ndi muli. Olagwa lyo gambi nkudulwa amapiso. Ade sinafuna. Memano asilamu tulimba. Asilamu tulimba Allah kulaba. Allah kulaba jahe. Kati siriwalirako ono tasina. Wamatu oli muzinyi. Nono walula. Munakate oda ina komedia. Oyo komedia yono dance. Kale kankugambe kino. Nze sigamba nti oba si kati neteekera oba nfuna neteekera by that time kati negomba naye newamu obudde nsooke malirize. Oli dancer ani dancer wa ku mentoring bamuyita Charlie Pinks. Omukazi. Omukazi. Ate bano nga ba Eddie Wiz simanyi wembule moka chima simanyi. Balina. Kasasiro. Bana tonkubi obugato. Yagala amazima gali kufulo weddembe. Kati amazima amatuufu. Mukazi naye njagala Charlie Pinks. Alina ke yankulira mukaona, alina kakola mu bwati. Uli yadalanga. Uli yadalanga Katuwe moyo ndabya akamanyi. Akola. Tomuzitira. Simukutira. Muleka akola ebibuuzo. Gale. So, obaka kibo olina obusembayo eri abaana ba TikTok oli ababudde bafangoni. Ba TikTok asebo bamanyi ba celeb tebabuuza. They spend a lot. They spend even bigger than their income. Also ba devising achigagwe. Kati inze bana aba TikTok abo. Sinyumirwa nnyo bana bavayo ne boogerera muntu. Nti omuntu nobo omumanyiko ekibi. Si kirungi oyogerere muntu. Kati waliwo gaya abo bali bamwetoba Emma n'ebiddaka wengeje mu kisulo nabyerabira naye nga yasoosanga Emma ng'avumirira nnyo omuyimbi Vairota. Segera. Ate kitali kirungi. Ekikwata ku Vairota you so sensitive. Ngojeko Vairota waliwo abaana bava nayogerera muntu munne mukuberinnya lyo basegera. Nomulaba nga ayogera kugamba obusungu bwayina. Ngoba osanga tebina yebukwataganira. So besides Pink, who is your favorite TikToker? Doza ya division wa yero. Ate mbachala nga tekuli Pink. Mbachala. Machara nja kunonyayo Lydia Jasmine. Na TikToker? Ze video ze zinyumira. TikToker Jasmine. Kuna mukamera wagambe Jasmine TikToker. Kale. Zaira wini wa mami. Abo bonna saagala. Who is your favorite TikToker? Mubalenzi so sembalenzi. Agambe self confess. Jangu tumalizano. Ndaba kugamba Andi ani mubalenzi. Olaba ekitufu nze ba TikTok following nya abayembi. Ate abawala ba TikToker. Tobamanyi. Bondi Zaira yankubira ate nkubira ebintu bye byagala. Aganye Zaira. Nimubuze kyamwagala. Who is your favorite TikToker? She's called Anaya. Anaya Yugi. Yes, Fanwara Manamakula. Then ate mbalenzi. Trash. I don't like them. You don't like them. I don't like them. Zaira wini wa mami. Sefco chicken. None of them. You don't like. Tuweyo omuyekanga tuvaane ani amukabya nawe wamatwogerayo omunga tuvaane no. Buno bwana obuto sebo Komao. Songerako. That guy is mwa. Sebo. Yeah. That guy is mwa. Sebo mwa, you have got mwa from Kalagala. So ne banyabo tubadde ku Kalagala St Cornelius SS. Nga abakulu bano banyumyamu. Wabanga banina kye banyumiza ne kikunyiza basonyiwe naye kye nako kiri nti there is nothing which you can change. So tukwetonde day in advance. Mukama abatukumire.
eri emizannyo nga tulowooza bajja ba Planet Kids oba nga giri mu international schools. Ono mukyala gwendi naye captain wa cricket asomera ku St Cornelius Kalagala liri mu Ngogwe district. So ba performinze bulungi, so agenda tubuulirako kitono nnyo ekirikwatako. Oli otya? Ndi bulungi sebo. Bakuyita nti? Erinnya lyange Mtitwa Nganda Vivian. Weddira ki? Neddira Mamba Kabila Omuguya. N'olusungu obwedda lw'oyogera mbadde simanyi. Ebintu si bya bakibuga bokka ne mu kyalo tuba nga tulumanyi lwakuba just tetwerabisa naye nga tuba tubimanyi. So mwa performinze mutya mu cricket? Mu cricket so far somero lyaffe lyakazanya cricket emyaka kati 3 wamu introducinga mu somero lyaffe era ng'omwaka oguwedde twasobola okutuuka ku trials nationals naye tetwasobola kuyita kutuuka ku nationals naye nga tukolera ddala bulungi era nga yenze captain mukyala. Cricket muzannyo guguba guti eri abatabitegeera abanye mupiira bintu ebimodumodulo. Cricket muzannyo ogusinga okuzanyibwa abayindi era nga gwa bbeeyi nnyo nga w'okiwulira naye lwakuba essomero lyaffe lirina basaponsa. Waliwo okutambuza akantu bwe kati. Nedda. Cricket wabawo bowler abolinga akapiira waliwo pace bowler ne spinner. Pace bowler yakasuka akapiira ku speed. Spinner yona akakasuka nga kajjako emodola akazibu okuba koko naye pace bowler kaba ka speed ate spinner just kaba slow naye nga kali tricky kakyukakyuka. Kati waneeno ku St Cornelius Kalagala ekisaawe ndaba kiri kya ttaka kino kya busubi mukolera wa training? Kiri kyolabye ng'ekyettaka ekyo bayindi be bali kizimba then kino kyolanga ekyomupiira kye tubadde tuzanyiramu lwakuba tubadde tutambula mu masomero ag'enjawulo tubaddeko ku Nagalama Gayaza Mukono Kings amasomero ge tuzannya nago. So performance wise ng'obaze ku level ya district how do you perform mulinga namba mmeka bw'olaba mu buyukwe? Okusinziira ku masomero ago gemmenye mu butuufu oyinza okukyewunya naye nga kyamazima tugakuba kwa waliwo ne games etubaddemu wano nga twakamala okuzannya abadde Mukono Kings abaana baffe bagikubya so nga ate lya mu kibugako kulyaffe mwabeekalagala. Abalenzi babadde bazannya eziti mwiri somero ly'amaanyi Busoga College mwiri ly'amaanyi nnyo naye ate nabo bagikubye seriously. So eno week ewedde tubadde ne wins 3 nga tulina mu lose nga muli bannabuyuko wano. Yes sebo. Kati lwaki byo temubiŋŋamba? Munayo naffe mujjako eno nti mulowooza tunabibasanzeeyo naye nga tuba nabyo eno. Muzannya cricket ddala ddala eyo? Yes sebo era nga ndi bats lady. Bats lady ate yakola atya? Bats kiva mu kawundo tebasike bayita ka bat. Nedda omuzannyo guno gulina tools kati bats oli waba bowling waliwo bats lady alina okuba wano ne bat eba in form of ekitiika ngambe bwentyo kati alina okufuba okulaba nga akola action zonna kuba akapiira ako mu forms zonna mu kukakuba asobole okuscoringa runs ku ttiimu ye. Mukama Katonda wa kakati nga tusiibula ogenda kwogera kati na baluzungu nze ngenda kuwuliriza ng'obanjulira essomero lyo temuzannya cricket performance yammwe okungena abazadde n'abaana baagala ozannya cricket bajje babeegatteko mu luzungu osooka n'amannya go. Hello ladies and gentlemen, my name is Nganda Vivian. I'm the captain for cricket at St Cornelius SS Kalagala. I am very glad because we had an opportunity of playing cricket at our school, and I'm very glad that I am the captain and I'm running the game very well. So far have got the wins, and kindly I am appreciating you for your support, though you haven't been knowing, the banner told me, but it's very good. We're playing very good. First and foremost, I could like to thank our head teacher who has supported us in games, transporting us to this school and the other school, and so far even us, we have not let him down. We have made what is good by winning those games. Thank you very much. Basically mikwano gyaffe mwenna abatandise naffe twatandikidde ku makya tutuuse ku ntandikwa y'enkomerero egy'emikolo gye twatandise naawe ku St Cornelius esangibwa Kalagala. So obudde buno eno tusazeewo tukiwunzike n'omukulu w'essomero atunnyonnyeremu ayongere otukakasa omukolo guno gubadde gukwata ku ki era gutambudde gutya. Mukulu Master tusaba ombulize kuba kulaba ku Nnyaffe Buyukwe TV. Mbasabye banyama abataba ku Nnyaffe Buyukwe TV ndi musanyufu nnyo kubanga mutulaba awamu n'okutuwuliriza. Erinnya
erinnya nze Mukiibi Jude Tabias mukulu w'essomero lya St Cornelius SS Kalagala. Olwaleero tubadde n'olunaku lwaffe lwa St Cornelius. Olunaku luno luleeta abantu ab'enjawulo, abazadde, abasomesa, abayizi abasomerako wano, abakulu okuva mu gavumenti, okuva mu kyaki. Tutulamu ne twebaza Katonda bye tuyiseemu omwaka, ate era ne tupulaninga bye tugenda okukola, ate ne tubeerako n'awamu nga famire. So olunaku lwe tubaddeko olwaleero nga tutandise n'ekitambiro ky'emmisa akikulembeddemu Education Secretary wa Lugard Diocese, Reverend Father Dr. Gerard Wenvu atubuulidde ku mutuukirivu St Cornelius nangeki abavubuka gye balina okutambulamu nga bavudde mu ssomero. Era mu misa mubaddemu Reverend Father Evarist Katerega, the Chairperson Board of Governors, ne ba board members bangi, bane ba head teachers ab'amasomero ag'enjawulo bwe tukolagana era bwe tubeera obumu mu buyikwe muno. So wa St Peters Kokonyo tubadde naye, wa Baskerville, Lwelu SS, waffe tulina famire nga ba head teachers tukolagana. So olunaku luno era tulagirako ebitone abaana batulaga biki bye tukola munda muno. So ebyo byonna bibadde ku lunaku luno, ate era mu ngeri y'enjawulo tubadde tulonkinga ebintu ebikulu bibiri. Strategic plan, twafulumizza strategic plan ey'emyaka 5 ng'essomero, bye tugenda okukola mu myaka 5 omuli okufunira ebizimbe essomero lino. Then netulonkinga ne master plan. Tumaze okukola master plan y'essomero okulaga kino kijja kubawa, kino kiriwa. Twagala okulaba nga St Cornelius liba ssomero ly'amaanyi, tusobole okukimbula buyikwe nga mu butuufu bulwoyogera ku buyikwe St Cornelius ogyogerako. Tubadde n'okwebaza ba Board of Governors ab'enjawulo abavuddeko n'abayizi abakoledde eddala obulungi. Tulina omuyizi eyasinga mu math contest mu Buyikwe district, mwebazizza. Ate era ne twebaza ne Father waffe chaplain Father Ivan kuba bamuwadde transfer agenda Namibia. Tuba tulina okubeebaza mu ngeri ey'enjawulo, ate n'awamu cricket team yaffe ey'essomero tubaye tugyebaza kuba omwaka oguwedde yatuleetera ebikopo ng'ate kati yatuuse ku fayino. So tubeebazizzaamu mu ngeri ey'enjawulo olw'okuba nti tuyimusidda talenti zaabwe. Nebaza nnyo Mukono Cricket Association etukola nayo okulaba nga tunakyalinga ebitone by'abaana naddala mu cricket. St Cornelius y'essomero lyokka ssebo mu Buyikwe erizannya cricket. Mu surprises ennyo. Era tuli ba mukisa, naye nga ekyo kijja okuviira ddala ku vision yaffe. Omuyizi wange tetwagala asome busomi, alina okuvaawo ng'ayize ebintu bingi omuli empisa, omuli ebyokuyimba, ebyemizannyo. So balaba nga omuzannyo gwa cricket tusobola okugutumbula ate ng'abaana bagwagadde. Era nga mmanyi nti omwaka ogujja tujja tugenda okukompitinga ku national level. Wow. So tweyanziza nnyo naffe tweyanziza obudde bwe mutuwadde. So mikwano gyaffe kyetwagala okukola Buyikwe district yaffe eno kyemmanyi bintu bingi ebirimu naye ng'obadde tobimanyi. Kati bw'obadde okimanyi nti mulimu essomero erizannya cricket, sigala nga kwoli tusinkane mu mboozi endala. Mwabaagala otukubirako enamba yaffe esimu 0755 8M3600. Ofisi zaffe enkulu zisangibwa mu kibuga Lugazi ku Station Road, era bwe tugenda oteeka studio yaffe ne office yaffe. Mukama Katonda omulungi abatukuumire. For now, bye bye. Ndoza ka interview ke kawete.